Endobeso. Kutenda mu mukaaga tifama. Ekintu eky'omuziki. Endobeso. Jeni kwoli kulaini? Yesebo kwendi. Oli otya mukwano? Jendi mpozi mweyo. Bampise kadima na manja ne kabogoza kubita femo kintabuli ky'omuziki kwe tuli. Aha, musango ki, sanyu ki, kiki? Si sanyu nina obuzibu. Buzibu ki? Njagala kuntasaako ku nsonga ya mwami wange. Omwami wo kiki? Omusajja ayitirizza obwenzi. Bamuyitani baawo. Bamuyita Semujju. Kakati temuli bafumba ali wa ssaawa zino. Tuli bafumbo tannatuuka simanyi gyali. Era ndowooza ali mu buhawusi gaalobweyo. Lwaki olowolereza bw'oti? Buli mukozi gwendeese. Omusajja amwendeddeko. Kati wano tuli ku kyaba neighbor. Abakozi baba neighbor omusajja abamazeewo. Ayagala abakozi. Ye ba house gaalo. Kati gwe oyina omukozi waka naye yamwagala. Ate mumusigaze namuzizzaayo ewaabwe. Wazizzaayo omukozi? Namuzizzaayo. Yamwagadde oba wateebereza buteebereza? Si kuteebereza. Ku ky'abakozi tekuli kuteebereza. Yabaagala. Yakaagala abakozi nga 10. 10? Benaakaleeta. Nga baawa wo mu nju? Bawange mu nnyumba taata wange. Ngamba abakozi baawo mu nju abaagala. Abakozi bawange ba mu nju. Abakozi 10? Nasooka netuuka n'okulowooza ono omusajja aliko kitambo oba kiki. Kati obwo omugambako agamba atya ku ky'okubaagala? Ye musajja. Bw'agamba? Ye musajja. Alina eddembe okukola ky'ayagala. Wali omulopyeko mu baganda be bamwani? Ye namuloopako. Ne baŋŋamba muleke. Ye musajja akole ky'ayagala. Wamuloopa waani? Mu baganda be ne maama we. Ye Semujju ye n'ennamba? Ye nnamba. Njagala mwogereko naye. Nsazeewo mmwanike. Ndaba oba anaakyusaako ku nti wabula nkooye. Omwinamu abaana? Ye ssebo. Katwogereko naye mwami Semujju tulabe. Halo. Mwami Semujju. Wanji. Nkulamusiza. Tesiwa nange funye sokole. Anyuno. Bampise kadima na mayanja akabogoza tuli ku Beat FM ekintabuli ky'omuziki wano ku radio. Wanji. Ndi tuli ku radio ku Beat FM. Nga tutumiddwa mukyala wo gwe bayita Jeni. Tukubiti? Yes sebo. Tukubiti? Radio. Wanji? Radio. Nti yes sebo oli ku radio kakati. Mukyala wo kyatutume twogeremuko naawe. Wanji? Nti mukazi wo kyatutume twogeremuko naawe. Tusaba osooke kubeera mukakkamu. Tukkaanye tuwuliziganye. Kuba mukyala wattu atukubidde essimu ng'alina obulumi bw'ayitamu. Ne tusalawo twogere naawe nti kuba oli musajja mukulu era ojja kutegeera. Olindako. Akubidde mu abaledi. Esebo. Era sola. Kati bw'abaledi yakubidde mu ngalasobiranze ko wayina ensonga ezimuluma. Anti gw'oli mwami we waawaka agambye nti akigambye ebbanga ddene naye towulira. Kakati ekiriwo. Lindako. N'asalawo ate ku radio. Si mu bubi wabula ku bulungi bwo naye. Ava asazeewo n'atukubira twogereko naawe. Ensonga ya kwagala baawusigaalo. Abakozi b'oyagala agambye nti wasooka kwagala beewaka era okyabaagala nodda kuba neighborhood kwegamba tekitegeerekeka. Tekitegeerekeka abadde agandi baani? Wanji? Abadde agandi baani baganda be baani? Muzeeyi. Nsaba tukkakkanye ku lulimi. Okutengamba abadde agandi nyina bagazireko ayagala nkoleki? Tetugambye ku nyina oba ani. Twogera bwogezi okyuseemu ku mpisa ezo. Ekyo nkusaba okyuse ku lulimi kyetusaba kiri kimu. Taata kukyusaamu omuzoogo ogwesonyiwe bw'oba olina omukazi kyekibadde kikwendesa ku awusigaalo ye lwaki oba tomuwa kitiibwa? Awusigaalo? Kati kamuze waliwo enjawulo wakati wa awusigaalo n'omukazi w'omufumbo oba kati kankubuuze
kati ndi musajja naawe oli musajja kisi ekyo tulina enjawulo ze naawe nkugambyeko bugambi kyenbuuza kyenkugamba ku basajja ffenna tulina enjawulo simanyi akati kankubuuza musajja munnange ye yagenda okunjagala yali ki yakoze ki yakubiddeko kye yali ani mukyalawo okuba kya nti fe atukubidde bukubi zitwogereko naawe kati ononsonyi okukyogera kuba mungemu ne kumpewo naye amusole tuseso kubanga n'omukyalo oyo naye nyini yali awo sigaalo okitegeera era namujja kuba awo sigaalo yali awo sigaalo ng'awo sigaalo waawa waffe bwe mba nali house girl nakati bagambye nkyali house girl kati fonzowenda goli nyabo kati kankubuuze maama nkuwulira bambi sigale waka okitegeere waka ewange tuya kakati maama wandirowoozezza otya bw'obanga nono yali hausiga nga naawe bwe wajja nono naye muntu nga naawe bwe wajja bwe wali okitegeera kati gwe ogezezzaako okunoonyesa abo bonna bonna abantu ate ekisinze ensonga zange zigenda kutoonyawo naye musajja gwe kyonjooga nkujooga muki nkujooga muki lwaki ompisaamu amaaso ntya ekyokwagala ba house girl yadde nali house girl nabivaako kakati wulira nyabo bw'oba ng'oyagala okufuna nange emiyembe okudda waka make sure nti Margaret omukumya waka bw'aba tasobodde kudda waka wange nze biyo naawe biwedde Margaret yani house bwe yagobye okulya embwa wallahi talina jadda okumukomyawo nyabo nze ebyange neewubiwe todda talina jadda eki talina jadda namugobye namumaze talina jadda mu nyumba eyange tagenda kuddamu kati naawe agenda ofe tonziye todde wange tagenda kudda mu nyumba eyange oyo ani Jane wanji wali mukozi naawe Jane wanji wali mukozi naawe bwe mba nali mukozi nedda kakkana nkubuuza bubuuza ntegeere kumanyi nnyo kunvaako tonsimikirako ate nze gwe wakubidde nnyabo Jane ngudde kamotoka kali mukwesukunda simanyi basenga bizobaze nkyamu zifunye mu ssoko oba mulimu ejjaddu mwe mukola ki mu motoka aba omusajja uli afubutuse gwekomawo kati gwe nnyabo engeri okajja ogenda okumpona ng'oluvudde ku ntobo ono omuvubuka musinkanye muti mbadde ndiko ono omuvubuka nankubira essimu nakugamba ki naŋŋamba apakinze wali nga ku geti ewaffe kogwe nenzija kati bwozze n'okola ki naavuga emmotoka n'asimbula naavuga emmotoka nga tomanyi gyakutwala ne mugamba kati ontwalawo koye ti tugendako ku kafa akali akali safe kunyumyamu bunyumya naawe ekitegeeza mbadde mwebase naye direct mbadde seebase naye direct layira aga katonda mu ggulu takikoze kati mbadde mukola ki just kankiyite nga bw'okola romancing kati njagala ombuulire ono omuvubuka yakusangawo okujja okwegomba nga tugenda kuziika eyo nanneesibako mubadde mulabagana oba nedda tulabagana ne mukola ki just ne tunyumya bwe tune nga seebakangako naye kakati njagala ombuulire amazima omusajja wenzijidde afubutuse emisinde abadde akola ki abadde anebaseeko bw'ati atya bw'ati gwe ng'okola ki nga nzigyemu empale kati kirabika oyagala kunzanyisa buzanyisa onfudde kaana akato kati ngenda kutwala ku polisi direct yambala engoye ze tugende kasaawazi njambala engoye ze tugende nange nkitya kati kikyotya oba mugenda tuteeka ku ledio nga lwaki sikutwalayo obudde buno obugenze okanye n'okuva gy'oli kati fuluma emotoka tugende kutwale ku polisi tajja gwe nsaasira ngambye fuluma tugende taata tugende ffenna wali otandise ogenda ku nsonga nze nkulabemu mundeke aya basi